biri mu DNA oba yabimusomesanga atya nga kyannyonnyola kyennyini abantu bali stranded babonabona n'ebiyiye byabwe bali underpaid ng'olaba bimuli ku mutwe tabijja wantu oba naawe okirabye kubanga ekintu yakiraba n'akinnyonnyoka bulungi yakimusomesa kimala yalonnyonnyole yakinnyonnyoka bulungi anti nga bakimunnyonnyola ate era bw'oba naawe tokirabako kye bakunnyonnyola toba tojja bitegeera ne bakunnyonnyola ky'olabako era ky'ojja okutegeera so ekyange ekyomusomesa nti musomesa munyi tekikola makulu gomanye n'ebigambo bikasiye kusonyiye baako kyoyogera Kasirye wanjija nkusonyiye baako kyoyogera ku nsonga ey'omukyala kubanga asobola oyisaawo ensonga ezo mu parliament nina ekintu kye nalinga nteera okwogerako nga ngamba industry ye Uganda teyina ba godfather bali awo bagyagaliza nnyo industry yonna okukula ebaako ne ba godfathers mu bifo ebyenjawulo ebimu ku bifo ebyenkizo biba mu abo abalina obuyinza biba mu makampani agateekamu ssente biba bannamateeka okubanga basobola okubanga bagayidinga industry ne direction gyenaakola ki gyenaatwala n'abantu abategeera okupulaningira industries ku level eyawaggulu kati industry ya Uganda bw'ogitunuulira kibadde kiggwera nnyo kyagala nnyo okuggwera ku muyimbi ate nga bw'otunula nti omuyimbi asobola kikomyawo ku stage naye okugistreamlining ogifuulira ddala industry yeetongodde ng'esobola n'okuzza ssente eba yeetaaga abantu abasobola okugirepresentinga mu bifo ebyenjawulo ojja kwesanga nti ku fulongo eya parliament tusobola okubanga tulinayo abaali abayimbi abayingirayo naye ng'ate oluusi emizannyo egizannyibwa ku fuleyo gisobola okubatawaanya ate oluusi mu industry yaffe eno nti n'olulimi luli olunyanyimba oluusi lututawaanya okuluzannyisa ku speed eyo n'okubanga tulukozesa mu kaseera akatini kati nga tuba tulina ofunayo tukola kiwe tweyazika ku maanyi olwaleero emubeera ne minisita nga Fiona Nyamutooro nga industry yagitegedde ng'ali wiringi okubanga agenda kubanga alina byafrontinga ku lwayo then kiba kikola kati omanya nti baganda baffe bali aba adadi ayayi banaagenda okujja okugattamu akaaba akatini nga waliwo aleyinze strategy bulungi ku board era ojja kutunuulira nti oluusi ffene engeri gye tuhandolingamu ebintu nga tufeesinze challenge esobola okuba ey'enjawulo ojja kutunuulira Rope Leader of Opposition challenge gye yagezezzaako okusuulawo eya ng'agisuulirawo Honorable Nyamutooro n'engeri gye yamuzzeemu kubanga nze ku lwange nzikiriza nti Leader of Opposition kye yayogedde kyabadde kituufu ne kyabadde tekyetaagisa mu nsonga eyo kubanga biri ebyokubawaayo akasente twabivaako dda kati tuli kaseera kakugezaako kulaba ng'etteeka liyita yenna ayimuka oteekeddwa kuba ati listing olina contribution gy'ogattako so ate okutuzzaayo ok'emabega kuba kati tutambudde ne tusenvula ne tukola ki ne tutuuka wano industries nnyingi ez'enjawulo ne bannabyabufuzi bangi parties ez'enjawulo zijja zifuna akasente naye oluusi ne results zaazo zitutunuulira nga teziba zaakabi nnyo kiri awo kyo kitegeeza tuba tulina room for improvement kati ekyokuzza biri ebyabbeega ebyaki oba otuzizza mabega so nga ate tuba tusuubira nti Leader of Opposition bw'ayimuse ku nsonga eno asobola okujja n'agamba nti okusinziira ku sayidi yaffe naffe tuteesa nti musobola okwongeramu wano na wano ne tuba nga tutambula tugenda mu maaso ku tteeka lino wabula nze ng'omuntu nalemwa okukkiriza nti gavumenti eri wiringi okutuwa copyright n'ogyenforcinga paka nakati sinnakikkiriza paka nga kiyise ebiseera bingi bajja ne bakikozesa okututyamuukiriza ne tuba nga tuboogerako ne bamala ne bakizzaayo ne bakizzaayo mu mugongo mateeka mangi gazze engeri ya copyright lyajja dda bbiru nnyingi zizze ne ziyita ne zifuuka amateeka ng'ekyaffe kikyatudde awo ezimu oluusi nga sina za business direct naye ne ziyita mu bwangu kati bwe kiba ng'ekyaffe kikyakandandiridde kitegeeza wasobola okuba nga waliwo atannayagala kukituwa mu bujjuvu bwakyo ng'etukola ki bwe twetaagisa kukifuna naye katusuubire ku luno temuli mu kututyamuukiriza temuli mu just tuzannyirako kuba nti tutambuza ebintu byammwe kino ekintu mukiyise tukiveeko tugende ku kirala kubanga olwaleero proposals eziri mu kujeeza emisolo emipya zo speed kwe ziddukira singa na kino kwe kiddukira kubanga ffe be mugenda okusaba emisolo kati ate faawe tulina okukolera okitegeera naye nga kiba kirungi okubanga tulina representation ku fronts ez'enjawulo minisita kakikuttemu naye nze simanyi ekisooka ku floor ya parliament buli omu yali positive about kuteeka eryo naye wakati nga Kasirye bakyalina endowooza eyo nze kyakiparadinga bwe nti nga tukyalina abantu bagamba nti tebajja tuwa copyright kibi ffenna okukwata ne tweggalira kubanga ekisooka kyonna kye twogerako ffenna tukikola ki
the current opposition je tulina agikwira is a musician kitegeeza ali positive about copyright kati we tubanga fena tukiriza mu copyright nga Minister Nyamutolo wa government avudde atulaga ate n'egina actually avudde atulaga nti agenda tubuyona kubagenda okudda kati fena tugenda tweggalira trust ne tugiteeka gwe tulinamu akakunkuna nti ayinza obutatuwa now ebintu bya Ssenyonyi tebyetaagisa naye bicekinga obumalirivu bwayagala otuwa copyright oba anaakola ki oba anaatuwa fena tunaabeeramu kasaba bagenda tuwa tugenda bula wa cekinga kino ekya ssente kinyiiza kubanga buli yafuna ssente buli waatandika okuwulira nti bamuyise ebbega kimukola ki kimunyiiza nabadde neyo disiki nga ataddeyo da proposal ya bukadde 3 ayagala kuzikola saaluuni esala nviiri masaji ani eriyo disiki yaliwo omusika wa radio tomanyi eriyo disiki gwentamba bambi takikola yamusikirako bikomo bukadde 3 yagala kukola saaluuni ey'amaanyi natete buba bungi nnyo saaluuni ezo n'obutonotono oba oyagala okukola ekintu ekiri ku mule eyo disiki nyingi eyo disiki akoze ky'amaanyi nnyo mu federation tokikola sayima n'endongo sente y'omuwi w'omusolo tesobola agenda bweti ate n'endongo sooka ompeka vidiyo kakenzo omusingo gwo guba ki waliwo omusingo oyo alina ennyimba nyo ezifaanana eza radio omusingo bikomo ndongo ziri vocals eziri buli nasanga eriyo naŋŋamba obusika bwannemerera ndongo eriyo alina endongo eyo nkutumiddeko muganda wange yagamba obusika bw'omusajja bwannemerere nga tonga mpanvu kati fuludozo omanyi gwe bwekubye ebujamawanga naawe otandise okuyingiramu omuze ogwo ate gwali togulina oguliwa omanyi eriyo muze gw'okusujja si mulungi wali tolina bintu ebyo kikyokyukidde ki ku myaka ngo n'atera okulekulira sogomba evidiyo ya Eddie Kenzo nga atuwa amawulire eriyo bwomulabako omuŋŋambi alekerawo okuduulira banne ye buli wabeerayo bamubbako omukazi buli wabeerayo bamubbako omukazi kati yakola eki yekyekingemu gulwaki buli kadde gwe gwe babbako ndowooza ye tateekamu nnyo buli maama fe aba tateekamu ddemu naatubbiranga abakazi wama lidako mpa Eddie Kenzo lidako owa izanya Kenzo omanyi bano abaana baagala nnyo olugambo olutasimba n'abalala bangi nnyo wano mwenna so nebaza mukama ku lw'omupiira. Thank you so much for loving football, thank you so much for playing football, and thank you so much for being there for each other. Tutambule bwe tugende maaso. Twebaza mukama olw'ekirabo kino anti ensonga lwaki Omwami Ssekabere yankoledde ekirabo kino nansonga nti omukyala wange bamuwadde bwa minisita. Ekirabo kino anti ensonga lwaki Omwami Ssekabere yankoledde ekirabo kino nansonga nti omukyala wange bamuwadde bwa minisita.